nga abagisinga gisindika oyinza olowooza nti be bali ku opposition ya Saha against Saha balwana nabo but teyina ddoboozi sinaako ku video ina ddoboozi oba sima ba divorce gyafunye ina eddoboozi bagiwadde bu sound mabega nze nasoose giraba nga liri pazaki yagitaddeyo naga mpaka nga wetondedde mukasa w'ennyanja tojja terera mukasa yasinze mukasa so mpeka video ako tekanatuuka Chimaze, Bulichimi Batimaze, Etwangarize, Chimara, 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 Yemuta Bimara, Bimara, Pasente Bazilia, Zerubude Nakauka, Mama Sa, Zepera Nakauka, Ebufu Young and Amaso, Kambabia Kuba, Ebufu Nakauka. Mama, efufuye nakauka yangenda maso hizo kambanya enjaga efufuye nakauke oh mama wewe Bulichimi Batimaze, Etwangarize, Chimara, 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 Yemuta Bimara, Bimara, Pasente Bazilia, Zerubude Nakauka, Mama Sa, Zepera Nakauka, Efufu Young and Amaso, Kambabia Kuba, Efufu Nakauka. Mama, efufuye nakauka yangenda maso hizo kambanya enjaga efufuye nakauke oh mama wewe tujja tukomawo kakati kano kalina eddoboozi era bw'ova video gyeva ne tutuuka wano osobola osigala wakati awo nga wandyagadde ekiva eri Saha okwawukana ku video bedde etambuzibwa nga bajjayo eddoboozi lino ne bateekamu sound kati nga olabanga Saha abadde akola ki alwana naye first of all wala video eno gyetandikira abadde ayimba buki bulungi so kati kitegeeza nti waliwo ensonga eyavuddeko okutuuka nga omulaba akutta akatebe so naye ati okusinziira ku bye tufunako tugenda bba tufuna Saha maaso awo naye nga bwe tufuna Saha ekiriwo agamba nti yabadde ali mu kuyimba ne wabaawo avukaadi bakola effujjo era bw'otunula mu video mpa video eri esembyeyo bw'otunula mu video eri esembyeyo akulaga nti akutta akatebe waliwo ali ku ttaka omulaba oyo waliwo oyo ali ku ttaka then waliwo ne gwe boolekeza abadde ayitawa wali mu luggi kale katusoge tuwulire omukulu kyabadde ye okunnyonnyola kwe kukola ki yabadde yibanda okusinziira ku katambi akatambula ku social media wali yabadde yafunye omukivu kati wanabadde musolomya ekiraga nti wadde yavaawo musolomye abo abasinga badi boogera bagamba nti King Saha biddwa jangu olabeko
Very clear. Anna Tekino eno nayo. Tekino zesigaliza kati erina keekoze. Tekino ekubya akalango. Mufune ampu ezi licensed. Mufuza ate ofulumya abadde akola fujjo si bonna. Yakoze fujjo gusooka. Abantu babalako emirembe. Okubiri. Twalabye nga wamaze akavuyo akabaddewo ng'olinga afuluma okugenda wadde maze performance yabadde eweddeyo awo wenyini awo wenyini wadde omaliza performing ekitegeeza kyobana namufulumiza nenga ku stage akona kole fujo namufulumya kyonyingimala kyawaleza nimise kyonyingi ngafatwa ekuuma abagenza performing amu wadde mwekuuma weewaawo kati kibale twagala okumanya ku mbeera eyo neyanza mukama wange so tweyanza nanyini Tekino ginone bannaye essimu zino efuusa akabasa naye ogikozeseza sirika tekuyambye essimu zino zemuwaayo 2,000 buli wiiki ziggweyo banna mama anawo bakola bizinesi omuntu akusosola kya 2,000 buli lunaku owaayo 7,000 nososola 2,200 buli lunaku nenga kale kakati ebigambo bya Saha nga byakoze ekiwe byabadde of course kiyinza obutaba kifaananyi kirungi okulaba omuyimbi nga Saha nga akutta akatebe naye ate tewali kintu kisinga ku disorganizing artist nga abantu abasinga banyumirwa ne mubaamu omu either yeetamiizo bagenderedde okukola effujjo kati nontatu nga tufunye sayidi y'aba abadde eri kubanga ekifaananyi kyenkubamu omuyimbi waba ayimba aba yeetaaga attention y'abantu kati ate effujjo we litandika the attention is withdrawn attention emuvaako ate abantu n'ekirala tosobola kuyimbira abantu ng'aliwo abalwana kiddayo eri omuyimbi oba yina abeera ku stage abeera ne microphone obwasirika then embeera wali esooka ekole ki etereere twafuna obuzibu omwaka guno wakutandika n'eggaali naye ndowooza ba artist mwandibadde mu managing eggaali ezo n'okumakinga sure nti ziri disciplined n'okukola kyokka ekikoze eki kibateekeddwa okukola eno incidence ya Saha nontatatu nga tufunye sayidi y'abalala ababadde ku ground ngenda gigatako incidence y'omwana amuyitaani oyo faino baamukubira ku kivvulu yali atambula ng'ali yekka oba okitegeera nti ebisonga eno ey'eggaali erina positives nyingi singa abayimbi temuzikozesa mu bigendererwa bibi for your security wakati omuyimbi nga Saha buli omu ajja kugamba ye omuyimbi okwata otya akatebe naye ayinza oba ye yabaddewo yekka oba okitegeera kati akakatebe kale twandibadde tukanenyeza eggaali ya Saha so ndowooza abayimbi tuddeyo tunule mu migaso gino egy'eggaali nti gyandibadde gya security yaffe okusobola okwewala kubanga n'omuntu akola effujjo mumufumya na silently noyimbi n'asigala ng'akola ki ng'ayimba then ne bapromoters then muprotecting abayimbi lwakwete gyasanga ng'oyo awoganize oba yasinza okugulira abantu omwenge naye sofe tukyatugenda bireka biri tujja byongerako gye bunajja mu maaso eyo tulabe bwena biriko development yonna nasofe ekyo bwekikola ki wekiri awo tuveewo nno katono tudde mu kuziika